ndoza kati bino byetwogera ebirifo mu mabuuzo bama kuwogera biki waye bwatyo abibi omwana kajja kuonere mwana kale alonze sikyo batyo Butusinze nnyo Irene twalagajatte twabongoose twasunagidde bafulu bazzukulu ba Walusimbi basse baggala miryango beerabidde emyagaanya omubbi w'ekiro n'abwamya n'atunyakulako omusajja w'enjasabiddu entanyigirwa mu nnoga emmekete enteekomommi enteemotiimoti entasiba zikweya kanyaguzi n'agera nga tuboleera nga tulo atandiikiriza okuwooma nga tumwenyerereza mu ndooto ez'obulimba kazzi ankukwakulako omulongo oli w'amaanyi olaba n'abaafuuna edda bazuukuseeyo anti muto wange mulindwa mwonge yeyasoose okujja mu lumbe y'omu ku baatuukiddewo oba lwaki oli w'amaanyi nno okulunguludde aba buli langi buli nzikiriza buli byabufuzi buli mugigi buli kikula ab'amagezi abakuguka olufilosofiya olutewologiya olusosologiya wabawuddisizza ne balengejjera ku ddobo ery'abakeererwa budde ne bajja obwesige mu basigire baabwe ne basikasikanyizibwa ng'abazibe ne beerabira olwa ssebbukulu bwante ne babanywesa amatabangufu bwabadde buluvu bakunogemu ezitaliiko lisiiti bakinanje kyankimize ze bakunogamu nzikira ze banaaliwa so ne baffe bakimukolako ne basibirwa ekikookolo ng'omuganda gw'omuganda oguzize omuganda azira awalina amagezi ategeye neetegereza Katonda Ruhanga butonzi butonde buzaale
Lubwaama nga zonna nnukuta 7 z'ennaku 7 omwategekerwa ensembe ng'olw'omusanvu lwe lw'okuwummula era okuwummula kwo ng'omaze okwasaayasa n'okuwembukiriza abatukuvu emisana ng'ekiro n'ekikka so wabalabirawo nti batabangufu abalowooza nti bakumanyi so nga tebakutegeera weewaawo embaawo baalozoolera nkumule n'empapula ne babikkula fukunya nze nno seekweka nga naawe bw'omanyi nze ndimata okutegeera ebikkwa ndi mundu weevugira mu bwakalanda mu bwakanoonya ndi mutabani wa muwonge enjogerere enkomansimbi ne nnabwami eyambwaga ebiziranduulu olwo ndi muzzukulu w'omutiibwa Wamala mulongo watukoze si bulungi nnyo okutuwalampya emiti nga tetutaddeemu kamunda tewali watali byana mu baana laba gy'obaliwa bulijjo ye ng'eryokanga n'etonnya mulongo mu bwa Pawulo obadde mukkiriza amanyi ategeera era atya Katonda singa si bwe gwali teyandikukozesezza bya bwa Katonda omuli okwagala abalala n'okubaagaliza omuli amagezi okumanya okutegeera n'ekitangaala byogabirako buli abyetaaga omulongo Kato singa teyali ggwe waswa teyandibadde Naalongo ne Ssaalongo tebandibadde bo wajja kulongoosa ng'ogoberera waswa essaawa bwetuuse era omugoberedde bw'okyasinza okwagaliza bannabitone omutuka mulimu akaweke kange wali osobola okwateerawo eddiiro ly'emmere genda okanoonyeze oba dipo y'endigi oba essabiro ly'abeegayirizi oba essawuliro ly'abasobeddwa oba ekkukutiro oba kino kituufu lyabeebyeki watuteerawo ettembero omutemberwa buli kitone ekyetemba ku jjoba tetwakukwatizaako ne bwe byatabuka wakafiiramu bwa ppeke bwa namunigina ng'otuteerawo thiyeta eyo bwe mukululo ogwo bwe weesukka olwokwano twasekerera akamyu akeerijjira ku nkula bajjo Mukasa yasibawo obujjajja 10 ng'owangudde nkakasa teyabukuwa so nga bw'owangula engeri kati gy'agamba nti yalokoka osanga anaazireeta kati nga nze yaliwo nga tukayanira mu nsonga ezo nja kulobolako kimu kya 10 endala nziwe mwannyina Zeifani bwe twali tugandawaza Mowa Time ne Abe Nkiiri ewa Pierre Sematimba watya nnyo emisambwa gy'abajjajjange n'okakasa nti tegikwatagana na gy'abajjajjaabo kyotamanya nti wali osisinkanye omunyolo muzzukulu wa Ndahura Kyalubimba Mwesokoza Myambe omucwezi owa Nnamaddala atali bano ababwetuuma wattu tewanvumako obusiru nga bw'obuvuma abalala so nange saabulisaako nnyoko nga bwe mukaliisa abalala wankakasa obukomba mudaali bwo kyokka nga teweesonyiwalidde
obuwangwa bw'abajjajjaabo, obulambikibwa, empisa n'obulombolombo ebyeri ennono. Wanzikira n'ekikolo eky'omukyalo oli Nakayaga, omujjanjabi era omuvubuzi. Era wandagula gwe matoke toyinza kufa ddogo oba siriimu. Ogolaba empangaala naye nga kyaliwo. Mulongo sikumanyirangako mu basajja tyetye abeekanga akamese akalaajanira ku kamasu ne weekukuma wansi w'ekitanda ky'omukadde akuzaalira omukyala. Lwaki walondawo olunaku lwe tuddibwamu ekikwate kiri ekya buli mwaka ku mbeera ya nnyaffe, n'oweta n'otema n'obulawo nga gwe Ssedduke abadde awaniridde essuubi ery'okuzza enkuba omuzirifu, n'obomba n'otoloka n'opyanta n'omyansa mu kaseera wobadde osinga okwetaagibwa. Walabula Abaganda okufuuka emmomboze okwabwe singa tebadda mu nsozi kukuma byoto. Gwe wanzibirako nti eddiro erya buno Obuganda bwonna teryalimu buduumizibwa mulya mmere yenna, gaali maanyi ga mulongo munno Ssezzigwa. So yali atusambidde ettaano, naye olw'obutiitiizi n'okusonyiwalirwa obujajja bwaffe ensonga tezaalangizibwa. Kyetuva tumugulumiza, kyetuva tumutendereza, ne tumusinzanga mu nnimi zaffe ze tutegeera obulungi. Obweza ne tubuddiza Kabaka Kinene ne Maama Naminini. Waliwo abaakokoonywa okumanya ne bamirwa ddala okutegeera. Gwe byonna yabikugemulira. Obadde munnabitone, omugezi eyeerowooleza, eyeetegeerera, eyeesalirawo, amanyi ky'ayagala, alemera ku kye yeetaaga. Wazaala n'olera n'okuza n'osomesa n'otendeka n'obasaasaanya ensi, kati bamulekwa enfuuzi ezeggweredde. Nali sikulabangako ng'okulukusa ezziga. Wasubwa nnyo, wasaalirwa nnyo. Ssenkumba Matinyamume ne Nabiryo abaakutulukusa amaziga ag'otakulukusangako olw'okukyaluka nga tebalidde oze wanola mu ssetteeserezo. Kakati nno engeri mulindwa mwonge gye tuli naye wano, manyi ajja kukuyamba okuyita ku migration y'eri. Obubaka bw'omusawo omutendeke Kifeefe mubwanjuleyo muloope ate mukunge, kubanga ffe abakyalya bitulemye, musinziire eyo mujje mutasembeera. Na kino nkyefumiitirizaako nnyo. Olina omukono mu mizannyo 27. Sinze muwendo 27 ezese ogenziko. Tobanga ogenze kuyeekera. Ne besimanyi wo Ashraf yantumye nkubuuze oba ceasefire gy'obadde otegeka wali otegeeza cease life n'okikala. Mu mizannyo gyonna egenderezaamu nnyo bino. Tuli mu kafubutuko, kyokka buli we tugezaako okuwaguliza eriyo emisanvu. Guno omuyaga simanyi oba gwali kulanga byemagere, wabula tufe ennyonta, tekyali munnansi mwesigwa, tereketya bwekyanda atulakasizza. Ekikulu tutinka nnyo.
ojjukira emboozi ya bishopu mu kijjo omanyi bishopu ezandeese nazifunye ezinzizaayo sizirina omuntu wa Katonda oyo bishopu yakwata mugandula lye najjamu ekikumi kya siringi n'akikuwa oddeeka wamukanulira eriiso ogamba ko so Katonda naye ate kaakati saawa ya safaari mwanguwangako ne mututaasa kuba emitima giba gituluma. Sleep well, comrade. Tuyanzanya Aloysius Joy Matovu is not in the best of his health. Naye abaddewo okulaba nti no kino kituukiriza. Thank you very much. Onalinga kiyayo wange. Tubadde ne chairman oba tulina chairman bwe tutambudde okuva ku Lwokubiri ku ssaawa 7 ez'ekiro Kato embeera lwe yatabuka. Tubadde ne Honorable Muhammad Nsereko oyo nga tutambula ku mochari wa buli kintu wonna tusula tutunula okutuusa olwaleero. Honorable Muhammad Nsereko mwongere ku ngalo. He has done a commendable job. Gamari Bwagambye, he has mobilized funds, he has mobilized people, he has done everything for us. Parliament ya Uganda, thank you so much. Mwebale nnyo. Honorable Speaker, Honorable Deputy Speaker, all the efforts of Honorable Muhammad Nsereko nga bagamba kimuti kati gwe kyeyalinga kanzije. Kakyere bw'oli awutajja n'enfuna yettu ebayisaawo. Honorable Muhammad Nsereko nsabo gye oyogereko eri abantu bano. Ne ba MPs abaliwo nabo obanjule era nabo bawe obituary zaabwe tribute eri abibi wange. Bwe tunamaliza Dr. Maneni, I hope you have prepared the speech for your student. I will humbly then invite you to speak about Kato. Era kati wadde kusinkanye n'enkulaba nnyo era ebyobufuzi tesaagala saagala byabufuzi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. Bassebo ne bannyabo abali wano mwenna. My Lord Justice David Batema, Honorable Minister Aruna Kasolo, Honorable Najuma Sara, woman member of Parliament Nakaseke, Honorable Namuga Goreti, MP Maogola, the Honorable Karwanga David, MP Busunju Mitiana, the Honorable Aza Tom Aleru, MP West Moyo, West Nile, the Honorable Nyongere Enoch, MP Nakasuke North, the Honorable K. Fatiwanuka, MP Chiboga,
Honorable Bakabulindi, the workers' representative. Al-Hajj Asman Basalirwa, President General, Justice Forum Party, and Honorable Member of Parliament of Bujiri Municipality. The Honorable Mohammed Nsegumire, the Honorable Rose, the Honorable Nachimuli, Woman Member of Parliament Karangara, the Honorable Kasoro, Member of Parliament from Kibuku. Is it Kibuku or Ik? Major Herbert Ndiwarana, Omukungu Katende, sorry, Honorable Robert Kasoro, MP Budaka, Honorable Katenya Isaac, Member of Parliament, representing Burambuli. All distinguished honors, ladies and gentlemen. My name once again is Muhammad Nsereko Sebulibwa. I'm your humble servant in the Parliament of Uganda, representing this constituency where we are. Today is a very sad day for me, yet I don't want to speak a lot. But this message from Honorable Kato Lubwaama will speak for itself. He told me that I knew how to create stories for him, and he came for subtitles. Haji Power or heading Ibwangwa. Kati enongera muganti baganti the dead can talk. Nsaba muwulirizeeko katono. Bamenya nnyo omutima tena kulaba nnyo okwagala. Nze Nsereko nkubuulire mu Uganda muno tebali muntu asinga kwagala. Ekyo tokimanyi? Nkimanyi. Nze ntunuulira Nsereko oyo ne nkaaba. Ng'ekiikana n'okimanyi. Lwaki Nsereko anjagadde nnyo bwekyo ng'abantu be nakolera ebirungi byonna tebanjagadde? Lwaki baagala nfe? Naye Katonda mugumu nnyo mulungi. God is great, ate akyatwagala ayagala tubeerewo. Omanyi nze kati kankubuulire Nsereko nina ekintu kye ssagamba. Bwe nali ettake, nali mu ICU y'ettake, abantu ne bakutuka awo 20 nga ndaba naye nga nziwendi. Nengamba naye Mukama Katonda ngonjagadde nyoze nakuwaaki okunyagala bungi. Obukuumu bafulumya. Olwo omwana wange Julius n'agamba Kato wange Bumba. I want to complete his story. Nnyo munzijeewo. Watya. Naye nali naakavaayo bwenti n'ava mu ICU ne bandika Kato Lubwaama afudde. Wala omuvubuka wammwe abo yali abusudde yeyambika neenvuma oyo. Namugabaggwe atategeera Uganda yakulema otamwanyi otya. Lwaki ombika? Toli Muganda wange, toli wa Luganda lwange, toli wa Nguni wange, ombika otya? Ate ng'ambika aterawo kondishoni. Yamala okumbika n'atandika okusolooza ssente. Bannange musondere Kato Lubwaama ssente muzigire wano. Nze nali seetaaga busente bw'abaana ba Nuupu.
Nsereko wali. Chali wange kugulira bwejogera ebintu bino n'abazina gabagakwata abantu batubeereddewo abantu batwagadde waliwo abantu abatwagadde mu nsi natula kyetugenda kubagwa kati wali kyetugenda kubawa amazima ga Katonda mu ggulu abantu tebamanyi kwagala leero sigenze kwebaka Matadde banna yasikaliwe tanyona le mugambi ebigambo byeba emotions ziwambyewo matadde kale tuswa mungi Geyaleka Kato agenze kwebaka. Ebyo byali bigambo byesse gyongedde mu kyalo. CGM the dead can talk. Kato ono Katonda yali yamuwala. Waliwo yanyumiza ku mboozi endala kyekyo lwaki nabaga nti yaŋŋamba bino ebintu njagala obiteekeko. Lumu bwe mba siriiwo obiwa abantu. ekyo nakikubuuza nakati abantu banakujjukira ate otandise bakisalebonera tebasijjukidde waliwo bendi okusitula abantu bamanyi my good heart ate nze seerabira mukwano gwange naye oba okola otya seerabira naye njagala nkutegeeza endugwa nga maze okuziika omwana ndugwa yangamba tandala kulabayo omuntu ali confused nga Kato Lubwaama ne mubuuza lwaki mukama wange Kato n'oleeta omulambo mu ofiisi yange n'ogenda ngo ate namusakutambuza wantu bobokka natambuza n'abalala oluseke nakuba oluseke ngende nziike transport wali wamufunye edda naye ng'okyali ku nsonga y'oluseke bayinawo oluseke awo nali sinakutandika kuyiga kukuba nnyo omunyumiza esituli ogenze wakasiwuukira Omugenzi. Omugenzi omugenzi. Agenda omugenzi kasiwukira namusanga bulanshi tayo. Kati nagenda omugamba kasiwukira asaleko waba nali njagala okufulumya abalaba bagiyita ya beti pologoma ndowooza ne mati yangu kiri mutu nali maze okuwandiika ennyimba ezo kati njagala ennyimba ezo zifulumye bazikwate nengende wakasiwukira anyambe ave studio yobulere basasule sente yekasiwukira yanukira jukira amaze okutambula jakuddemo ndakikulakindayo kasiwukira yanyanga linda manyi olwo mukyaziba biri ebikalu bye musibira mu lubuto loketo atwamba loketo bamuyita loketo oyo gwe twasibanga gwe twayambalanga empale nge omusajja omuwa ekitiibwa empale erina okunywera n'omwoyo
mbadde natumiddwa okutwala ng'oli nnamba emu, naye olw'obwesigwa bw'olina nkyusiza ngenda kuteeka mu nnamba 6. Ogenda okukkakkana nga Ibulayimu yeekyusizayo kennyini neyejja mu nnamba emu neyeteeka mu nnamba ki? Olaba okubanga teyakuuma bwesigwa bwe kyaleeta ye kennyini okwetunda, ne mugamba ate sikyusaamu mu kyenjogedde, kati gw'ogenda. Twali twakava okuziika Isimaolaxes Kato n'ankubira n'aŋŋamba natidde. Kato nno nga tatya, n'aŋŋamba dde ku TV nga nkulaba ng'oyogera n'enkaaba. Naye otuuse bulungi mukama wange, ne mugaa ntuuse bulungi. N'aŋŋamba natidde, ntandise okutya, ndabira ddala okufa kujja. Ne mugaa Kato va mu by'okusaaga ate kufaaki. N'aŋŋamba kujja nkulengera. N'aŋŋamba naye oba ki ekyatisizza omwana oyo? Ne mugaa tokkiririzamu. N'aŋŋamba kasita wanjigiriza inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. N'aŋŋamba Mungu yagera. Kumbe Kato tamanyi nti naye ali mu 40 ezisembayo ennaku emmeka? Isima yafanga 6, Kato yafudde nga 7. Edduwa ya 40 ya Isima etuuka ndowooza ku Lwakubiri. Kakati Ichuli yali eri yayaniriza Kato amugamba fadhali yingira mukama wange, kakati ekiseera kikyo. Bakadde bange, nyina ensonga ey'okubiri gye njagala okubabuuliramuko. Kato yali mukkiriza, nze bwe bujulizi bwe muwaako, era wuwo muwulidde ng'ayogera agambye nti Katonda yali akola ki? Tabaawula, ayawula. Sijja kwogera ku bintu by'abalala, ne nsaba okwebaza Pasita Aloysius Bugingo, weebale nnyo, weebale. Wazze n'obaawo n'oyimirirawo ate n'otuwa n'ejjamba lya miliyoni 5. Pasita Bugembe, Pasita Kaddu, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Sheikh Gugwa ne bamashayiki bonna abalala abateereddeko Katonda edduwa, kuba Kato abadde tagwa dduwa. Naye kambabuulireyo kimu, nga buli bwe tuba tusoma edduwa y'abafu ewaka, Katajja n'agamba mu Nsereko jjajja wange Ssebwalunnyo yali mujjungute. Mwamuwulidde nga bamusomako. N'agamba tuva mu Ssebwalunnyo mujjungute, muteekeeko erinnya lye mu kitabo era mwekiri. Tetujja kowaffe kusabira Kato, yalimanya bw'alisinkana ne Allah subhanahu wa ta'ala ajja kumulamula. Era naseeyo ne mbuuza bano abajajinga abantu nti jjajjaawo ow'omusanvu ow'olukumi-7 ng'Obusiraamu n'eddiini zino endala tezinnajja, Allah agenda kumulamula atya? Kakati bino byatusangawo, meaning abantu baffe baali bakkiriza, naye era oli najja nga bwe yatugamba nti bw'oyogera Oluganda oba tutegeera bulungi, bw'oyogera Oluzungu gwoba omubugumyemu. Naye nga ddala bw'okiteeka mu mutwe nga Abaganda baali tebategera, be yasanga ne Parliament eyaabwe, be yasanga n'olukiiko, n'omukubiriza waalwo, n'omuwanika, n'ow'ebyenjigiriza, n'ow'ebyobulamu n'ebirala. Meaning tutuuse ekiseera ng'omuddugavu ali brainwashed, ng'alina ku dehumanizinga culture ye, aglorifyinga ekyomulala, atunulira ekyabali nti kyekyenjawulo. Edda nga tuwuliriza nnyimba z'Abazungu zokka, naye kati Kenzo bw'asituka tuyimba, Kato bw'asituka n'ayimba, Shiba bw'ayimba ne tusanyuka, Bobi Wine bw'ayimba ne tusanyuka, Skinny Man bw'ayimba ne tusanyuka, Palaso bw'ayimba ne tusanyuka, Mariam Ndagire ne tusanyuka, bayimba mu Luzungu. Emizannyo, performing art, yagamba we must revive the future of performing art. Kato lwe yasembayo okundaba, lwe nasembayo okumuwa eddakiika entono.
mbadde nkulaba taata bulijjo buli ku makya era Kato nga mpita taata nga nze muyita mutabani. Lwaki abanzirako balongo na Kato ne babiri nga muganze Kigongo nze yakusookawo. Kato teyampitako Muhammad Nsereko nga bwajja ankwata omukono eno wansi n'aga taata assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. N'omuddamu nti walaikum salaam. N'omugakuubwa kiki muganda wange n'akunnyonnyola. Kato nga wabaayo amuwadde ekintu wallahi ajja n'akugamba mbadde woono n'antemera naye bwantemedde bonna mbugabyegabye nze ku mugabo gwo kwe napatana ne mugabeera wano. So Hajashirafu bwaniriza nti Kato teyalina baganda be yaŋŋamba nga gaggwa muganda wange omulenzi buli bwe nkutunuulira ndaba waswa ne mugabo bwana Kato tonjagala nnyo ate nga nfaanana ng'omugenzi nanankwagala nnyo onfaananiramu omugenzi ne mugaa Kato ebyo byonna mbikkiriza naye buli bwonfaananya omugenzi nkakasiza ddala nti nange ndi mu lugendo naye laaraiba fii Allah yagaye nti tabaraka alladhi biyadihi lmulku wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi halaka almauta eyatonda okufa si tteeka kya butonde. Every living soul eri wano 50 years to 80 years from now kubana abali wano 80 years 90 years fenna tujja kubanga Kato. Mukikakasa mwenna kakati bwe muba nti muli bakkiriza tukkirize nti Kato si musobya agenze bugenzi maaso eno eringa layini ya bufe ya mmere buli Kato bwasembera layini ebeefunda nga ffe tukola ki? Ffe tudda ku foreign twaziikanga bakadde baffe kaakati abalala be balina otuziika buli bwozaala manya balina okuziika. Abantu bajja kwewuunya lwaki tukaaba. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabagaa temukaaba kuba biwoowe nnyo naye omwana we Ibrahimu bwe yafa bagenda okulaba nga nabbi naye kimususseeko amaziga gakulukuta. Sahaba kyava amubuuza ya Rasulallah naawe okaaba? N'amugamba omutima bwe gulumwa amaziga gakolaki? Wabula sikaayanya Katonda mu kye yaleese. Kato siina kubuusabuusa Allah ekyo kye yakugerera gy'emyaka gyo era siinaamu kuwakanya nti eyo yali ensinkano yaffe we yalina okukoma. Tujja kulukusa amaziga olw'obulumi bwe tukuyinako. Nze ntunuulira vidiyo za Kato mwenna mwagirabye. Yagambye ekigaggawaza abantu bintu bisatu. Ekisooka production Kato yakikola. Yakola factory ekyuma kya kasooli. Mumulowooza Kato is an ordinary man. Service delivery Kato n'akola TV ne band. N'agaana obubbi obusaamulabako ng'abukola. N'agaana ekyo tekiwandiikibwako. Naye mmwe mwenna mukimanyi nti our people were enslaved. Over 10 million Africans were taken into slavery okuzimba ensi ziri. They robbed our people. They robbed our gold and they became rich. Nze si glorifying muzungu. Tewaliwo wantu wonna. Ffe tubabanja. Bagende Namibia ne batta abantu miliyoni emu. The first genocide in the world. Namaherero rebellion. The Germans killed and cleansed our natives. Nga banoonya ki? Banoonya oil. So, bw'ogamba Kato nti aglorifying ekiri, nze mbasikkaanya naawe. Eri ttiimu gye twategese nayo Haji Abe, Mariam, John Segawa, mwenna Namwanje, Haruna, jangu wano. Enkofiira nawe togijja ku mutwe. Jangu wano osembere wano. Temulina kwekweka. This is your time. The world must know what you did. Edirisa Kenzo, Kula Federation jangu, you were there. Mwami ndi warana. Baati si bonna omulimu gwe mwakoze gwa ttendo. Meja asiimwe abantu bonna. Mbadde nzireyo nga nkuba amasimu.
Right Honorable Speaker, webale. MPs, mwenna, mwebale. Nsaba mukkirize abaka ba Parliament bajje wako wano nze abasaba ku maiti ya Kato wano. Muyimirireko ko wano abantu babalaba abaliwo. Honorable Kalwanga, Honorable Minister Sandi basitudde. Gwe sobola kusitula ye My Lord Justice Batema naye naye bw'asiima. Asobola okujja kwanza ame servant of court. With your leave, my Lord, I humbly request that you step forward. Katale sina abalamuzi. Oyo Katonga mugazi. Mwabanyoma Kato. Naleeta Asumani basalirwa. President wa Jema nga tasangika. Banaye muzikirize. Let's not get tired. Kato only has a few days here. Nga bwe twatandika tobeeraawo n'okoowa. Kisangika ababaka bano bonna okuba naawe. Mubaweeko okukaleeza omwanguka. Comrade John Sekawa agaye nti temutwala ssente za gavumenti mbega yeeti. Ansonyiwe temuzirekayo kuba nammwe muwa omusolo. Ssente za gavumenti zammwe. What is government? It is you, the taxpayers. Bwe zinajja ne conditions zo tuzimenye naye tubeewo. Honorable Milton Muuma weebale. But if bagambye nti batuwadde theatre tetukigaana, let's take it. Kuba n'eno gye tulimu is a contribution of government. It was built in 1959 as a present of the people in performing arts and culture. I think this theatre is 64 years old. Kantu katono nnyo kati mukigaziyiza. Manyi Busungu maybe John ayinza okuba agambye ettaka lyammwe temulituwa. John lino ettaka ly'abajjajjaabo lye baba batuwadde. Si lyabwe. Bo bano ba trustees, they hold it in trust. Tulijjeyo tulitwale tuzimbeko theatre. Mutwale omugabo gwammwe. Mutwale omugabo gwammwe. Ffe kye mulina okutugamba tuziteeke mu bajeti mwe mwetegeke nga teziriiko nti gamba nti ono wa kibiina kino tajja mu theatre oba wa ddiini. Where we are non-partisan. Basebo ne banyabo mu kaseera kano the Right Honorable Prime Minister of the Republic of Uganda will be arriving. Bw'anaaba atuuka we shall follow protocol. Fenna tuyimirire ng'engalo tuzitadde wamu twanirize Right Honorable Nabbanja era ajja kutuukira wali mu ntebe ye ffe nga tuli eno. This picture, this scene nga bwe mugiraba speaks volumes. Era mugenda kutugumiikiriza basebo ne bannyabo. Buli ali wano alina attachment Kato. Nze nja kukola nga Kato bwe yandikoze ne bwe mutulekamu bananga twogera ffekka tujja kwogera naffe. Nsaba mubawo omukisa kuba buli omu tetumanyi kimuli ku mutima. Omuntu ayinza okubwatuka wano n'aga nti yanteresa miliyoni nkaaga zizino nze nazo nga tomuwadde mukisa kukola ki? Ngenda kwata omuzindaalo guno buli omu eddakiika emu ate mujja kutugumiikiriza basheya baffe. Bano bazituuse olubakuba njagala Katono yaŋŋamba nja kukola amawulire nga nfudde oyo Kafeero teyakola mawulire. Kaagakole awummula ng'akooyeemu ng'ova wali ku paleeti nga balala bayingira. Nsaba ntandikire eno ku mukono gwange ogwa ddyo. Right Honorable Kato nsaasira. Kantandikire wano. You can speak in English, just introduce yourself and the constitution.